akati bamuyita Seeka Muhammad Sekade wa Malubi n'agamba nti mbufumbo nkasita abantu babagenda okufumbirigana beetaaga ne bafuna we baziika ebifudde n'ebitosoganyiza ayinza okuba nga tabimanyi omwana ku ssomero gy'abe akiraba nti abazadde bali babiri akiraba nti maama ajja yekka naye ate omwana si kirungi kuyingira mu ntalo z'abakulu ate omwana akoze eki anti kyenjagala okulaga nti maama kasita adinayinga omwana ogenda okulaba taata we ne famire ye kiba kitegeeza nti maama addidde omusango omwana gw'ataalimu agumuyingizaamu amudinayinza opportunity ey'okufuna ebintu by'alina okufuna kubanga omwana ali entitled okufuna ku bintu bya taata makyazi teyalifunanga mulamu kisoboka basobola ogaana okuweerera naye ng'oba olya waliwo ensonga omuzadde tasobola kuva mu bbanga n'asalako mwana we buyambi wabeerawo embeera maama gy'akoze ereetera okukatinga obuyambi awo temukiyingiza mu bbanga kakati ono omwana obutaweererwa lwaki abaalumwa anti gwakyogedde kiba kyababiri kati ono omwana obutafuna school fees lwaki kino ekyababiri kimuyingiramu maama akulaze wano nti yakola effort okuzuula taata n'alemwa taata bazuula muzuule etategeera ayinza okuba teyamanya nti wazaala bameka betulabye nga bagenze n'embuto ne tutamanya na kumanya na baana taata bazuula muzuule ati kyekyo ayinza okuba maama yagenda nedda ssebo ono omukazi akyogera nokyogera nti yakubanga n'amasimu yanoonyanga n'okunoonya napaka bwe yakita kati ekyo kijeewo si y'omu ku abo bogambye abalina onoonya ate n'ekirala kyeŋŋamba paki tosobola kunoonya muntu mukulu yatandika kintu gwe n'ogenda n'okola byonna byonna olina afuna olubuto n'ogamba bakunoonye sirasi oba olina akayisa ku mutwe wano kubukedde wali olabyeko omusajja ajja ng'anoonya omukazi n'omwana we oba tomulabangako kubukedde wano n'aga nti bannange nabe mbeera n'omukazi n'agenda naye simanyi oba yagenda n'olubuto afaanana bwati ne bwati amulabako amugambe nti munoonya kyenkugambye nolayinza okuba yagenda ne musajja n'amunoonya n'alemererwa ate omukazi yabadde anoonya ayinza okuba yanoonya n'alemererwa omukazi awandiise nti yanoonya n'akubira ne basenga bano amasimu abamunona kati tetusala gwakawala nga tunawulira gwakalenzi badde akuzaa ku kya Seeka ky'oŋŋambye tusala gwakawala bakanyini gwolese ansa ogambe Seeka yabagambye omwana mama ne taata bino temubiyingiza mu baana kati ono butawono school fees aba akoze eki anti kati taata waba tawadde school fees mama n'ogaana omwana okulaba taata kitegeeza mwenna amagezi mukola ki kati gwe kati mama afuka omusiru omanye ebintu bino byetaagako omuntu naga nti kati nze kansiriwale abakazi bafukadde abasiru kati era kati tulimu bakoye bakoye fuka abasiru kati batandise obbalagako ate muswala abakazi bajjajjaffe bafumbanga ne bafuka abasiru bamaffe ne bafumba gafusa abasiru kati abazzukulu baganya ofuka abasiru mukaaba anti kati kyekyo olowooza kati okitegedde kati mukyonoonye kubanga taata bw'abanga aganye okuweerera maama abike kakasubi atwala omwana alabe taata we agenda mufiiriza tomutwalayo ayatondebwa okufuna alifuna myaka 2 abaddewo nga tateekako wadde ettofaali oba tafuna oba ki alekeyo tena kyagenda kataata ne maama bonna bafaanagane buli sama babeera mu wini abakyala babeere mu luzi lwaki mumulyoga bwe mutyo sebo bulungi wasiza otya kale sebo ye Farid si Farida nedda sebo buli omu alina ensonga ze omusawa mumpi asomere wano mu luwumulajje maama yagaana era naye namugamba ekinaatuuka ku mwana oyo muganye mumpa kyali mulamu tobuuza okwo kuba kolima nsobize tukola abasajja tutalondoola abaana baffe naye kati bwe mba nasiruwala ng'omukazi tosiruwala kwata omwana omuweereze mu kika kye oba bamusaanyawo obulamu bwe babusaanyewo kubanga mbeera waabwe oba basaanyewo tebajja busaanyawo kyakyogeddewo tebajja busaanyawo tweyanziza ekyo kimuyiseeko buyisi ekyo tukibale nto tekibaddewo naye kyenjagala okulaga ate n'ekirala mwerabidde nti omulembe gukyuse abantu bedda si be baluno owulira oli wabanga ettiimu ye yonna yonna gye bazaalibwa n'abantu be baganya okukola ekye balina okukola kyobawo omuntu wamba wangi
Okay. Ola smolide agamba cha? Sivya Patrick walayi olomubigano okulega bino byemukola kati byebirese ndiso okwonooneka basi hello kale wamaje baleko sikuulira dola kubanga nze ndaba gye tugenda wafu bangi dola munne twafiiriddwe n'omukyala wano waffe abadde munnamawulire naye omukyala oyo abadde muntu wawukedde nnyo. Ani oyo? Omukyala bamuyita Bena Babirye abadde era yalama n'okulama nti olugero lwe lwagiramu eyo kubukedde twagenda okuziikibwamu. Bena ndimanyi eryokubiri yani? Babirye. Bena Babirye omukyala abadde mukulukulu bwati weno ssanga. Bambi. Kibi. Bena atukuddeko wakuziika leero ssaawa 10 wane ssanga. Baba basaasire. Omukyala abadde wabukedde nnyo ng'era atera okujjawo era yalama engoye ezajjira mu kubukedde ze ziba zimusooka nako. My God, omukwano ogwo nga kitalo. Olukiiko lwaffe olwa LC Ahmad Akamya wano e Nasse ne munnange. Ebyo bye tukuddeko munnange. Kakati Ahmad. Waki? Twandifunye ku namba yo talk update notwala ngege tumukavaringa. Osobola tuweza ku message. Sisobola munnange naye kaakake namba yange eri kangikusomere. Soma. Eri 00700 29 83 Kale tugenda kunoonya mpaji munna ekyo kye tukuddeko eno Mukama abagumye. olaba gwa brandi naye otegedde nti olugwe yagamba lwamutekako lube lwaki lwajjiramu wano kubukedde yajjako wano kubukedde naga nti olugwe lwingendeddemu kubukedde kino ekyamagero Mukama Katonda kyankoledde mumunziikanga nga tumufiiriddwa nga kitalo nnyo bannaffe abeeyo tujja kulaba engeri gye tumukavaringa tujjamu soka tujja ziwa mu luuta agende mu maaso n'okubeera nti azikwasagana n'eddola nga tugenda mu maaso n'okumaliriza ensonga eno yakakaawa leka nkubireko ekintu kimu abantu nibo banagamba Dora mubi ayogera bubi ebintu ebimu we tutabikube mu ttooki biraga nsi tetugenda gitereeza bwe buli wonoogamba nga tikiryoke taata okugenda emyaka 2 n'otamunenyaako wadde mpagi kitegeeza nti abalala abaddako bajja gendaana era nabo baleme banenyaako fine manyi omukyala alina okuba omusiru naye basooka ate ne baba abasiru bagenda kuba abasiru paka ddi generation yeddako mmwe basanyusa report yafulumye wano ne bagamba nti bannange abaana 67 ebitundu ku 100 bali fatherless naye nga bataata balamu byatandika ebyo omusajja asajjala atamumuleke nti omukazi alina okubonaabona mumuleke babikoze naye era change eganyuba omusajja tumunenya munenya era kyova olaba ngambye nti maama asiriwale omukyala tumunenya omusajja tumunenya olw'ekyeyakola ekyokusula obuvunaanyizibwa bwe kwa buli muntu yena buvunaanyizibwa naye nze kyenjogera kiri bwe kiti nti Dora waliwo kaspark oba waliwo entandikwa eviirwako omusajja oba omukyala okusula obuvunaanyizibwa bwe kati abafumbo ababiri ke kali ke nakugambye nti wabeerewo ebintu ebifu bye tusuula mu bufumbo okitegeera gw'ojja onvuma oga nti sajja gwe wasiri wale wamwe temulina amagezi kyova olaabe wamwe wona balibira ku lujja ekyo nkimire okitegeera ekyo opportunity Dora kati nze nkulaga mu busiraamu nze nkulaga mu busiraamu nti omusajja bw'afa omwana ow'obuwala ayina koota ku by'obugagga bye okitegeera kati omwana ono bw'omugaana okumutwala eri gye bamuzaala ebyobugagga bye nabyo byo bimuggyeko that opportunity nze mpagi bwe najja okuwasa omwana wo ow'obuwala taata agenda kubeera ani abakopi abataweerera tebabana bintu nabibagaba omuntu aweerera kati abatalina bibagaba babanoonyako ki lwaki tewamuleka noga nti tolina byogenda kugaba yatomerera kati aweredde omwana we ono omwana amutomeza kati ogana omwana amutomeze myaka 2 nkubira simu onjagazaaki omwana amuleke tamutomeza
bannange n'abakazi namwe abasajja katika musiru waleko soma message z'abantu kubanga omwana alina okufumbirwa tunamujjawa omukazi tagaba mwana abatalina batata tebafumbirwa Dola tuwasa chika mu family muntu mwava tetuwasa betusamunyumya bagamba bakazi amakaga kuddemu omukazi nga kuzza abana taba mwana tebaliwo siba minister webale atusoma message soma message ndabezi eno wamama omwana muleke Wama, good morning. A team Echencha, as usual. Kabi Muzafaru Isabirie and Miss Kabi Masabe Sharoni. We are already on to Yanziza. Unagambe Kazibwe Juma, Bendegere, Kapeka, Neda Munange, Omwana Mweyo, Agende Alabeshtawe, Okubanga Omwana Yena, Alina Okubatne family. Eraweri. Tewali na jisangu deo, temubitabula. Onanagamba Mase Sandra from Bundibujo. The child should decide for herself since she's above 18. By law, she has a right. Ajjanjabe ku taata we ebibaawo bibeewo okusonyiwa kwe kusinga. Amwebale Dora omwana agende naye tagenda yekka mu bakopi abo bayinza okumukola ekibi nze kiryowa Peter kijja bwemi Masaka City. Ono agambye nti nze Kamyase Sanga Eddie omusomesa mu Namataba Secondary School Mukono n'agamba nti nze nteesa nti maama atwala omwana oyo mu kikaache afune ku mugabo gwa taata we. Amwebale kuweereza tasibaamu omwana amutwale nga kitaawe tannakutuka bw'abanga akitegedde omwana wowe bw'anaagaana okumutwala tejusanga okukolema. Onagambye nti omusaayi guba musaayi oyo omukazi aleke omwana agende ewaabwe ave mu kwebuzaabuza. Juma Kayanja Lugazidora nze abakazi mbewunya yakwata omwana namutwalira omusajja namumugobya. Aha omwana yamutwalayo okuwumula ekyo kibuuzo mbuuza basengane taata basawo baganda nti bagala saddaka nyabo weewumuzeeko. Mama Makosi Mbalala akugambye nti mwasuze mutya ekyenkya mukyala munnange ng'alabye naye kasita omwana mukulu aleko omwana agenda alabe kitaawe alabika ayagala muwa kyapa. Mpaji ne Dora mwebale okera ekiriwo omusajja muradde omukyala bwaba akakasa nti we amutwaleyo alabe ku kitaawe nga tanafa naye abasajja twetereze Mpaji ekitemu. Ono agambye nti good morning ekyekya the mother should know that at the time of the death of all other differences are suspended to be put on aside. Differences between the mother and the father should let her child go and see her father. Embwa enkazi Afande Ngozi Frederick. Embwa enkazi oyiwe mukono. Afande Frederick yawereza. Embwa enkazi ensajja ejuwa obuyambi. Ensajja ejuwa obuyambi naye bweba tejiwa obuyambi ekyawa ensajja naye lwaki ebisolo ebisinga abantu amagezi oyo mukazi aliko omwana agende ewaabwe. Onagambye good morning Madam Dora and Empaji. Let the mother do what is right. You never know. The father may leave a plot of land in the will. Dr. Kaliowa Dennis from Shidin Medical Center, Bujuko. Byabuganga nti byemunoonya kati ono kaba musuubize poloti agende bagimuwe. Sikekyo Dora. Nedda nzikasita nyina abaana abalenzi. I know how to raise them. Omusajja nakuba musajja number 1 ekyokubiri I know how to raise them. Mukama abakuteremu baraka kyensibansabira ekyo buli lunaku ngeteeka favor direction ne wisdom okuba n'amagezi mutwe nati nabo mbagamba nabo bagisabe teri kusirika mu nze nsabe nzeka nga bo basirise nabo bagisabe ne guidance yange ginnakola naye nze manyi omwana omulenzi ababwati omwana omulenzi responsibility Mukama gye yakutikka okuba omusajja onyumirwa obusajja bwo ng'omusajja Mpaji olina okuba n'obuvunanyizibwa. Ekirala tokkiriza kwesigama ku bintu bya mukazi number 1 tokkiriza omukazi akugulire emmere kikyamu n'ogirya nekkirira ng'omukazi yagiguze Mpaji tekiriyo. Njagala oteere mu kiti kyo ng'omusajja okinyumirwe nange nteere mu kiti n'omuwala ateere mu kiti kye ng'omukazi akinyumirwe ate n'omuwala okukola teeka
nti sebo bisawe bintu obigana okola kwoko kukubaking nga bino bigana wosubira bigana nayinga nawo okoze zibe mu nsawo naye kyengamba omulenzi buli wesigama ku mukazi okubezawo obulamu bwo bizibu byerere katika nkuweya akagenda okuyamba abaana baabo omulenzi babeerewo bagaye nti omusajja alina okusigaza igoye ng'omusajja bayita igo ng'omusajja tonyigirwa mu ttooke omusajja olina okusigaza igoyo tolya ku ssente ya mukazi kikyamu kyekiriso ne bwagireeta atya ng'ejjeevulujja nga tolina mwadde 10 siba enjala naye nga togiridde wano kisitu yaŋŋamba nti ye nnyina yakimugamba tokkiriza toligizayo tokkiriza mukazi yagamba newaba akusisiriza atya kugamba nze kandeeta ettooke ndiguze mugambe nedda toleeta ttooke ledda ndeeta wachi yogende ku dduuka olyewole kizito bwenkola naye wano osigala ng'oli musajja kubanga njagala osigale mu kiti kyo ekyo kiri kye bakulabiramu nti oli boss buli wokifiirwa bannaye ebizibu byerere nze omukazi nja kwanguyirwa okukakkana nga ndaba gwe mukama wange ebikolwa bye bikakkanya omukazi ewaka ebikolwa bikakkanya omukazi ewaka gwe mukubira awo akase tofosinga mukazi kufukamira waka muterewo ebikolwa nga ebikolwa byemukkiriza wansi kubanga bantu naye aminiko mutagamba omusajja akola kino omusajja akoze bw'ati akakandekerawo okukola bwenti ndabika nkola bubi nakubulira sekadde kye yaŋŋamba nti omusajja ekimuyisa husband si kulabika nti abeera musajja nti husband ekigambo kiri husbando husbando kyekikuyisa husband ekisekadde yakiŋŋamba husbando kyekikuyisa husband kyova olaba ffe abasajja era yakingambye naggulo tetuli balungi sente ze zitufuula tukola sente ne tufuuka balungi paji ne bono jango otunulanga vampire ng'ebintu obikola bulungi nnyo amazima ga Katonda njagamba mukama wange kulikayo sebo owulidde abakazi kye baagala gwe omusajja atuddeawo njagamba dadi banayi tukule tutya bano abaana balese juice atateregerekeka muveeyo mukoleko budali tukule tutya tukyusa tv mpuliranga gwakooye abaana bafulume balekerawo lekana mu ebikolwa ebyo bijja mufuusinga sagala kumanya oba tunulanga vampire oba tunulanga ki bino ebikolwa byonkolera husbando nengamba halo owange omanyi nti tulina ekizibu enamuwona nti kiki dole ekyo kireke genda muwali genda ku factory bakuwe obukadde 2 n'amala genda omalirize nkyogambye okya taata mukama wange nga neyanziza bebi nga weebale oyo ye mukazi gwenjagala awufune naye genda okole bamukwebako oli mubiwuliriza muyombesa namala mbusimanya namala byayogera biki bw'otookole bw'otyo enensi gye tulaga bannange ogenda okukolima ne handsome face ye enungi ng'omwana akuyitako agenda gamba mbuulira abalungi agenda tunaalya bulungi babulya abakazi mpaji togera amazima ni fakti abakati mbaga kolumba ogera amazima wala igaba amazima nestegala gawulira katudde Kakawa mchenja yakatukusiduako Prestige Magellan. Kakawa kalunja kasesako. Aya basi antugenda mawulire g'ebweru agaba serebu galiwo agatambula agali agatayaya mpola mpola kyo obukodyo butono nnyo butawanya enseno naye obwavu bwe butulemesa afe tuba twagala obikola naye munnaye aliwo wobikolera ng'ola toyitawo n'ogumamu n'ogakambirinde binajja mu maaso eyo kale katusabe ng'osaba mukama ng'ateekako ekisanga sente zijja amiina kale kakati ate tugenze mawulire gaffe agavudde ebweru w'eggwanga amawulire gano omusajja ono ye Haji Abo obanjogedde bulungi Haji Abo ye musajja asinga obukyafu mu nsi omusajja asinga obukyafu mu nsi yafudde ku myaka 94 Haji Abo yagaana okunaaba kati emyaka giweze 6 nga tanaaba zisiraba na face ya Rabbi Haji nga boolaba Haji Diofu si Haji nga boolaba Haji nga boolaba Haji Haji Swahaba Haji nga boolaba Haji Diofu ava mu nsi Haji Abo munange West Africa abadde mu Iran kakati afudde ku myaka 94 bagambye amaze emyaka 6 omusajja teyeyiwako mazzi tamanyi sabuni kawowoke tamanyi atunula atya bagamba nno nti nno ekintu ekyamu ekiro okwekyawa yali emotional trauma
yafuna ebizibu ku mutima gwe manyi buli omu yamanyi wawanirira omutima yafuna ebizibu ku mutima gwe neyekyawa n'agamba sirida mu kunaaba sirida mu kukola ki teriyagala kumusemberera bwakyo Mungu amujjudde mu bulamu bw'ensi naye nga Guinness Book of Records yali yamutongoza to the dirtiest man in the world. Akutuse akabadde avaako naligala abagendo ziika njakuba babulira etteekateekegera kubeera etya naye nga kitalo nnyo bambi temuseka Mungu amujjudde mu bulamu bw'ensi eno yafuna bizibu n'alekera awo naye myaka nkaga nga tanaaba tomanyi tuzika kyoba musana samange zaakola atya n'atuuyana yatemye bulamu bwe butyo butambula naye ng'embeera bwete bwegenda mu maaso n'okuba ng'etambula tuga nti wano mu kyenkya tukuwa kasavu kanyama n'osobola okumanya ensonga nga bwe zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula nga tuvudde ewa habo kati kateeka tugendeko mu ggwanga erya Brazil wetwogerera nga Brazil bagenda mu maaso n'okubeera nga bakyakyankya ebikujjuko bye nakutegeezaako emabega kaawo nti bigendagenda mu maaso n'okulabika nti no bitambula nga bafunye omukulembeze omujja alangiriddwa akakiiko ak'ebyokulonda ekiro ekikeseza olunaku no olwalero bamuyita Rose Lincoln Lula de Silva myaka 77 yagenze maaso n'okubeera nga awangula nga pulezidenti ow'eggwanga erya Brazil era ng'ono awangudde incumbent abadde agenda maaso n'okubeera nga akwanaganya embeera gwe bayita Julio nga muganda nge Bolsonaro era nga tugenze okumaliriza nga ono gwe bayita Lula yafugako eggwanga erya Brazil mu mwaka gwa 2003 okutuuka mu mwaka gwa 2010 awufunye obululu 50.8 ate ng'omusajja oli Julio abadde afuga afunye obulwa 49 n'ebitundu 2 ono Lula aweze emyaka 77 era gye buvuddeko emabega kaawo yagenda maaso n'okulabika nti no asindikibwa mu kooti nga bagamba nti yali alidde enguzi wabula omwaka oguwedde Supreme Court oba ekooti enkulu mu ggwanga erya Brazil egenda maaso n'okubeera nga emujjeereza ng'egamba nti talina musango. Lula agenda kubeera nga alayizibwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa January omwaka ogujja era nga abakulembeze okuva mu nsi ez'enjawulo batandise dde okubeera nga bamuweereza obubaka obugenda mu maaso n'okubeera nga bumwozaayoza abakulembeze nga Biden owa America abakulembeze nga owa Venezuela abakulembeze nga owa Argentina bebamu ku abaweerezaayo obubaka obadde bugenda mu maaso n'okubeera nti nno bwozaayoza Lula kana akalulu bakaze mulundi gwa kubiri mu ggwanga erya Brazil ogenda mu maaso n'okubeera nti nno bakalonda amawulire emitwalo 8 abadde balina okulabika nti omuganda nge batula mu kisaawe kino bajjudde 100% n'okuyitamu ne bayitamu era nga abateesiteesi bawaliriziddwa n'okuddira abazenezi VIP n'abazene ordinary ticket obasindika mu VIP ne reserve ezibadde ziteereddwawo okukakana nga abantu 10 balusuddemu akaba. Omusajja ono gwe bayita Falei ye abaddewo ng'agenda maaso n'okubeera nti yatuusewo dda alinda bulinzi kumuyita okugenda ku stage ng'asobole okubeera nti no akuba endongo. Tugendako mu ggwanga erya India amawulire agaliyo si malungi nnyo galaze nti abantu 6 abamaze okubeera nga balusulamu akaba oba abantu 6 bafudde ate nga n'eddazini z'abantu ne zigendera ku biwundu oluvannyuma lw'okulabika nti nno abantu waliwo olutindo olubadde lugenda maaso n'okubeera nga lusalamu okuva mu ggwanga erya India okugenda eri waggulu mu bambuka era nga olutindo luno lugenze maaso n'okuba nti nno lukolasinze oba luyiseemu ne lulabika nti nno lugudde. Olutindo luno alubadde lwagenda maaso n'okuba nti nno luwaggalwa era nga myezi 6 emabega badde bakyagenda maaso n'okuba nga baluddaabiriza kati wamaze okuluddaabiriza obuzito bw'abantu obadde lugenderako olutindo ne lutendewalira kakana nga luyeeyo abantu. Lutindo luwanvu lubalirwako meters 2300 kirabikiriza nti nno lubadde luwanvu nnyo era nga bagamba nti luno abantu abalala ng'ebikumi 400 be bagenze maaso n'okulabika nno babuukawo n'ebiwundu mu kibuga ekyo kibadde kigenda maaso n'okulabika nti no bakrossinga bagende ewalala. Mawulire si malungi nnyo wali mu ggwanga erya India galabika nti no tegawoomya nakabululu. Wetwogerera wetuvaakaawo tugendako mu ggwanga lye bayita erya Dr. Kong oba Democratic Republic of Congo. Mawulire gavuddeyo ne galaga nti olunaku lw'eggulo waliwo meeting eyakoleddwa. Meeting eno mukolebwa yabadde egenda maaso n'okulabika nti erimu bannamagye era bonna bakkanyiza kimu nga Nkuyege ne president kwe bayita muganda nge Tesheki ne bagamba nti ambassador wa Rwanda agende maaso n'okulabika nti ekintu akivaamu ekyawali mu ggwanga erya Congo okusinziira ku president
president wa Congo gwe bayita Felix amawulire gavuddeyo ne galaga nti ambassador ono bamuwadde essaawa 48 ziggwako olunaku lwaleero bamugambye addeyo mu ggwanga erya Rwanda tebagenda maaso n'okulabika nti nno batambula naye abakongo abagamba nti abayeekera ba M23 abagenze maaso n'okulabika nno batabangula eggwanga erya Congo n'abannansi b'e Congo nalabika nti nno bayingira mu ggwanga erya Uganda bagambye nti katabanguko konna mu Rwanda yewagira abaleekera bano aba M23 era ng'omukulu gwe bayita Vincent muganda wange Kalega bamugambye nti mu ssaawa 48 olwayo buna agenda okuziba nga ayabulidde ekibuga Kinshasa eky'abakulu bano aba Congo okusinziira ku nteekateeka nga bwe zitambudde ezayogeddwa omwogezi wa gavumenti gwe bayita Patrick Muyaya akakasizza n'agamba nti omukulu oyo gwe bayita Vincent ye alina okubanga n'ebintu byatandise dde okupaakinga kuba bamugambye nti essaawa 48 we ziggwerako agenda kuba takyasobola kubeera nga afuluma eggwanga erya Congo era avuddeyo n'agamba nti ebinaamutuukako tebagenda maaso n'okulabika nti nno banenya abakongo essayidi eyo wetuvaakawo ne tugendako mu ggwanga erya Somalia Somalia amawulire agaliyo nago tegawoomya nakabululu kikakasiddwa nti abantu 10 balusuddemu akaba Somalia baba bamaze okulabika nti nno bafa ate nga abantu abalala 3,000 bavuddewo n'ebiwundu mu kibuga ekya Somalia kye bayita ekya Mogadishu bakubyeyo bomu zibadde 2 era nga bomu zino ze zireetedde abantu bano 300 okubuukawo n'ebiwundu n'abantu 10 ogenda maaso n'okulabika nti nno balusuddemu akaba president w'eggwanga erya Somalia gwe bayita Sheikh Mohammed avuddeyo n'akakasa n'agamba nti okulwanagana kuno kukoleddwa bakulu ba Al Shabaab tewali muntu mulala ayinza okugenda maaso n'okuba nti nno yeetabye mu nteekateeka ezo ez'okubanga zisaanyawo bannansi 10 na 13 ne bagendera ku bisago nga tumaliriza amawulire agasembayo gavudde mu ggwanga erya Switzerland Switzerland bagenda maaso n'okulabika nti no bajaguza emyaka 175 ejja railway oba emyaka 175 eza gali ey'omukka egenda maaso n'okubeera ng'etambula kati aba Switzerland bakoze gali y'omukka esinga okubeera empanvu oba esinga okubeera ennene era nga bagenza okumaliriza okukola eggali y'omukka eno nga eriko kilomita 1 n'obutundu 9 okusinziira ku nteekateeka ezivuddeyo bakakasiza ne bagamba nti eriko mita 1 n'obutundu 2 eggaali ey'omukka eno ekoleddwa era bagamba nti bw'ogatta obugazi coaches oba zino coaches zaffe ze tutambuliramu ogatta ebiyumba bya coaches 10 bye bigenda maaso n'okulabika nti no bikola train eno emu era nga bagambye nti yonna ogimaliriza akikwetaagisa kilomita 25 noga nti kanjitambule train eno ngende maaso n'okubanga ngimalako kikwetaagisa kilomita 25 oba oyinza okugamba nti muganda wange ze mayiro 15 n'obutundu 5 train mu byafaayo bukyanga eggaali y'omukka etandika esinze okubeera empanvu era ekoleddwa ng'abasajja bano ab'eggwanga erya Switzerland bajaguza okuweza emyaka 175 nga balina eggaali y'omukka enteekateeka bwezityo bwe zitambudde ebisingawo tugenda kubanga tubireeta mu maaso awo tubagabuganya nti temuva ku Bukedde TV1 tukyeyongerawo ne programu ey'ekyenkya. Kale mukulikayo side eyo mpaji kulikayo nange kulikayo eri mukama katonda abasaasire naye otunula eggaali y'omukka eyo bannange kilomita 25 zimanyi wano paka tugambe nga 25 wano paka nga Wakiso ziri mukimeka Wakiso kumpi naye oyinza okutuuka e Maya oba okutema Sakaloodi oyinza okutuuka e Maya oyisa mu mukono oba okutte wano kwagayaza kilomita ziri gayaza ziri mayiro 2 okuva wano gaya kutuuka gayaza 2 kati gwe bwamu akafaananyi katonda wange ekitegedde kati training eva noyisa ne gayaza teknolojia tujja kuba twavaawo wayo oli mubyakkiriza mulimu ebijja okujja baje nga twasiibula dda gusifedi gyatuliko mukama yamanyi waki yatuteeka mu Uganda
tetugenda complaininga tulina birungi byaffe katugumikirize tulina birungi byaffe aliwo byolaba nofuna akasajja aliwo byolaba nosibe akasajja kabuntu akasajja kabuntu dola naye sobola balina akasajja ke batuulirako bwe gwakate netonya ate mu lunaku lumu eyo bebanyiiza mpozaawo mu lunaku lumu ogenda ku beach ate budda nogamba akanedda akatipuliramu empewo ewayi baatoba bayiwawo omubiri nedda bajjajja be bayiwawo omubiri bared indian obamanyi mbona bulaje babonaabonamu tugende mu mawulire Mozi wagamba nsooka eno. Sooka eyo bayitamu bagamba nedda. Ne sayidi eno dola gye yangamba okusooka bagambye nti Arsenal eremeddeko ne bayiteekaawo. Tebakomyawo wokawoka ne bakugamba nti ekikopo amuganda bagambye kiki ekikubya Liverpool. Ebyo nabyo ne babiteeka esayidi awo. Tebakomyawo wokawoka ne bakuleetera n'amawulire gaage by'emizannyo. World Cup atandika ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogujja. Kitegeeza nti embuto y'embutikizi ya 19. Embuto y'embutikizi ya 19 ku Lwamukaaga ku Sunday nga tuyingira World Cup. Sokolekani asookawo? Agenda okusookawo agenda kubeera kata abateesiteesi. Ebyo mbirimu nnyo nyina okugulaba. Buli mwe kompyuta limba mbukeddewo nako olwaleero munnaffe gwe aliko bagamba obusomesa mbugaseeko okulimira awaka ennyingiza neeyongera. Uno munnaffe ayitibwa Muyunga bw'ati bwakwasaganya ebibye akwadde breakdown enfuna eri etya akatala akajjawa era yatandika atya osobola omuyigirako bagamba nti nno ate abalamuzi b'empaka z'omulimi asinga batandise okulambula abavuganya Bukede abagambe bacha twakomya okulimira ku simu twakoma okulimira ku simu kati faamu etinta kitegeeza nti omulimi alina kubeera ku faamu ku ground si kuba simu newaga nti ebitooke byo mubisalidde oba embuzi mumaze okuzifuuyira nga gwosalira alikwatisa gogaba asalira alikwatisa kati awe wali obuzibu obojja kyekolera bagambye nti poliisi ekutte ababbi ba pikipiki Lutalo lwabadde saidi za wali kibuye lwabadde lukambwe nnyo muganda wange babakutte ababbi ba pikipiki kugambye kabaka nesomako kiro bakyamudde abazu Sabasajja yabaddeyo muzu yasimye olunaku lw'eggulo nayita Ken babadde batuteye babadde batutte manya kati yo kati akwatidde ku by'okufa kwa muganzi we mulekerawo okwetta Mbate mukwataganye sirutalo banange kitu mukite temwakiyingiramu temugenda kivaamu asaba sumba mogerere ayambazidwa ekyambalo ekimwa obuyinza obujuvu engeri ba driver bwe batadde obunkenke ekireka no mwana muwala nga afaananye muwala wange nalabika si yeye muwala wakubula badde ntidde kyafaananye muwala wange bire si yono muwala wange mpaji baddange tasobola kubanga yeye agambye mbwe emirembe agifuna waleti nsanyufu kasita babyogera muwulira onagiranga mugamba oyo nno mukazi oyo kasita babyogera muwulira mukole fuluma ogenda okole fuluma newogamba bugambe sina mulimu genda oyimirira ku kkubo wajja kubawo emmotoka esika sikulimba ebyo bagamba bakutte aba NUP babiri akubye okukuba majambere majambere nanti bamukubira esaidi zeri ewaji naduli yalienda waliwo abantu ebintu byebakola emalako pulani yagenda mu baziisi n'agenda n'emmundu emmundu otwalira kimbaziisi omuntu bw'oba oyina emmundu oba tokyaliwo bulijjo bwebeera eyo ffe tuleke abatalina mmundu mwebale kujjawo Chris Evans abantu togenda basobola ojja kweddala olaba agireeta mu bbala nga zi mu restaurant kwewola n'agiteekawo kati oli n'aleeta emmere nga talina kyakkola alina oleeta emmere kituufu kuba agirabyeko naawe oba ogenda kutya kale naye nga waliwo omukazi yalemedde mu kifo kya Chris Evans ng'agamba ki nakaba n'amaziga Evans naye awase atuviire alemedde nnyo ku mudaala ayagala kuwasa ate obusobozi obuwasa abuyina kati kazigwemu aziwulire nti ebintu si byangu kale bakutaba NUP kubya mu kuziika ewa Naduli birimu ebyemundu kale ogenda ogule tugende mu the new vision batugamba mirimu mwegiri tenda mulimu emirimu n'etendeza enjawulo zisoba mu 12 jemba plazo gendo ogeze omukisa gotomanye bya mukama gamba ministry gambye etya 76,600 teachers paid for no work zeneunya kakati ffe tukole ki abali eno bannamala tukole ki bayingira batya mulina okunoonyereza akaawo ani azirya ayinza okuba nga bantu banene balinga 10 oba 15 oba 3 nga bebalya nga bwe mulowooza abala nti balya tebaliiko mukama katonda asaasire
bezibanga sente bwezi joba sasula nezigenduka embeera tebangwa nyangu nyoza abantu besube waliwo wano nyembadde sagala kuleka abakozi gundi KCCA tegenda ku renewing contract z'abakozi abasoma mu meka basomye wano ngabakozi permanent yo babana bakajo workers banjera ku luguudo nze nongonze twala kasasiro tubagenda kunyunga contract zaabwe bagamba bachikenenya mirimu gye babadde bakola kakati oyo ayita kya mu Christmas kama Katonda asasire busazi naye mugume oba oli awo Katonda yiye abateekera ddabo tawe mugenda ogenda maaso n'okubanga mutambula kale katugende mukyala wa leero omukyala wa leero tugenze abakyala bandakazadde wakazaala olina mwana omu oba goli mbasatu oba oli mbatano mwena tusigala tuli bazadde kakati abasajja batutumye bakomplaininga nti abaana abo we bajja bamaama mukisusa mukisusa oli nabanga talina mugaso wadde temukyamuliko amaze mufumba maziga junior yakasigaddeko kafumba maziga junior onagula yakaye tagenda funa gocha onagula yakaye tagenda funa gocha banange omwana nafuuka omwana munju kuzaala kujagana omwana afuuka omwana munju tata omwana bamwerabira soko gololeza bibi gwe nkugambye gololeza bibi sijja mulwaza omwana besta bangolole tata genzo mustaku byekikalu olusebi tuli biryeno wamufanga kujjukiranga tunaba kuzaala awo kawuka wabaluma ntike yali ndala nyonyo nga mukyali okke muli babiri mukka kati bano bajja oyingi oshutinga mukyenda mama muyingira 9% nga temukyabaliko temukyabafaako oluusi n'abagani babasikane babatwala nga mugenze nze mbadde ntesa buli wobanga okikola jjukira ogambe nti atono naye wange nga baba naiddaji oliotya tulako wano kale kwata wano kabebi kati naawe ndite ku byokulya byo baagala nnyo okubaagala abasajja baagala nnyo keyeeyo jjukira babo babebi zijja buzikula butasiba mubafeeko okusingamu n'abafiirwa omusajja ne bantwalira omusajja banange abakazi ababbi obukazi kumbe lafu wajiteeka ku mwana wasukka kaela mushutinga mukyenda osoka nombange kyenda kibadde kikye kakati omwana wajja ne bawera n'omuzza ku abiri bannaye ne wo baggu anatuuka nagamba nti nze ntudde lw'abaana abenyumi owulira nti nze ntudde lw'abaana mwe munsibye wano mmwe wasobola terezo terezaamu muganda wange kale katudde tugende ate ku bizibu by'abantu ensonga z'abantu ddoola mukulembeze w'eggwanga erya Uganda alabika nti ensonga azikozeeko ez'emubende ng'ali wamu ne minisita Nabbanja tweyanzege emmere yatuuse naye twatandise ate okufunayo amaloboozi amalala emubende nti mu kutuuka kw'emmere ate teyatuuse kubadde erina kutuukako bazijukiza ebyekampala eno gavumenti yabalanga kuliko sukaali kuliko amata kuliko simanya bagawanga biki buwunga muceere mata ku grawundi atuka bijjanjalo na buwunga amata tegalabikako Uganda olema wanambende byo mbisuubira bibaamu ab'emubende bo baga nti emmere tennatuuka weerina kutuuka eriwa erosengamba kati president tusaba busabi emmere nga minisita Nabbanja bwe yagitutteyo agironderere ddala etuuke ku ground weerina okutuuka ate waliwo n'agigabiranga naye olaba agyagala oza wako bati bannafuna ate bemuwa bagabe ati manya abaganda aga mugabi teyeeseera ati ogenda okulaba nga ate aga basudde ensawo namba ali kuwoza mbu mugabi teyeeseera covid nze ndamulaba si bwetwalabanga basirikale ng'ate kyakwayagala kisigaza nogamba naye basooka oba bo bawa nabo then bagitwala eri bagabenga bamativu manyi president abaganda balina olugero olugamba nti anamma ababe aga nti sokoleka abebweru bamala okulya kati wekanga gwe tolidde kati president ne bano basoboke bafune olwo emmere egabibwe nga buli omu omutima mugumu nga tagenda kuwuliyita nansawo nti embeera etambula eddala bulungi ndowooza ensonga president agikola olaba emmere etabula abamikolo ogenda okulaba n'atayogera ayogedde kugaba nange kintu batandisa okugaba ovanga kulya nsonga president ajja kubeera azikolako katudde naye katugenda bazaalibwa gaffe abalungi tubagaliza bazaalibwa agasinga Patricia Fabiola wazaalibwa leero waliwo ne Monica Olichireka happy birthday mukama wongere emyaka egisingawo good morning
Tuli mu kitundu ekyani azaaliddwa bwentyo nno ntwala omukisa okuyozaayeza mwenna abaazaalibwa olunaku olwaleero tibannange mukuliko okutuuka ku mazaalibwa gammwe tubaagaliza birungi byokka. Mukama Katonda tumusaba addemu essaala zammwe abawangaaze ate abakuume nga mweyongerako bweyongeze. Abaazaalibwa olunaku olwaleero mugambibwa okuba nti mwagala nnyo kkala eya pink ne myufu nti era mu ngoye ze mubeera nazo ezo colors bbiri ze zisingamu. Mukyawa abantu ab'enkwe, abantu abeebuzaabuza, abatababuulira mazima nti era bwe mukitegeera mutera okubeewala. Muli bantu abasirika naye nga musazeewo wabula ate nti bwe musalawo okwogera mwogera ne mwatulira n'abo be mwandibadde temwatulira. Bingi ebiboogerwako ebimu mubimanyi si birungi, neffe wano tukkiriza nti ebitali birungi nga mukuza amazaalibwa musobola okubikyusa ate obulamu ne bubatambulira bulungi abantu ne baboogerako birungi byokka. Omu ku baazaalibwa leero gwe tuleese ayitibwa Patricia Angela Fabiola. Ono nti awoomerwa nnyo omuceere n'enkoko okulaba ennyimba n'okuziwuliriza kimukolera. Abeera Kagoma yenga birthday baby atumira nnyo Aunt Jessica, Aunt Rita, Aunt Lilian, Mama Sean ne Daddy Semugabi Edward ow'Okwanifa Towers, Mami Naggayi Grace, Namboze Divine, Mase nabagamba nti abaagala nnyo abeebaza olw'ekyo kye bali mu bulamu bwe, abeebaza okumwagala, okumubuulirira n'obutamulekera. Patricia naffe tukwagaliza amazaalibwa amalungi munnange Katonda addemu essaala zo zonna. Omulala yazaalibwa leero ayitibwa Monica abeera Bbanda. Ono omwami we yamwereza obubaka obw'amazaalibwa agamba nti ye muntu gw'akyasinze okwagala mu nsi muno ate era ye muntu gwe yasisinkana mu bulamu bwe ng'embeera gy'amuyisaamu byamulabamu ne byamulabyemu byonna kizibu okubifumiitiriza n'okubyogerako abantu ne babitegeera. Amweyitira Baby Monica agamba nti awoomerwa nnyo amatooke n'enkoko nti mukyala mulungi era bw'atyo ng'omwami amusuubiza okumwagala obutamujuza ekiseera kyonna. Omwami we ayitibwa Simiyu abeera Kenya yaweereza obubaka obw'amazaalibwa n'amwebaza n'okulabirira bebi waabwe okumwagala n'okumulungamya wadde nga taliiwo. Amweereza oluyimba olwa MP oba omuyimbi Geoffrey Lutaaya Choice yange. Amwagaliza amazaalibwa amalungi Mukama Katonda amusaba amuwangaalize ddala. Monica naffe twegatta ku mwami wo okwagaliza amazaalibwa amalungi n'okwebaza okubeera omuntu omulungi. Mukama Katonda akuwangaaze. Ngase koko bwe wambatira ebyana byayo matumbi nange siribwe neyamye ekyokuwambatira buli kiro ngendo kuwemeja bannange alumwafe wallahi ngendo kwagala okutusesulwalida kibalume abalala tebansanyusa tebankolera Joyce yange mama awadi obulungi ogyetise omulungi wange bambi osula ku lukubaka Joyce yange mama awadi obulungi ogyetise omulungi wange bambi osula ku lukuba wange singo